Pikipiki zaffe twazirese eri ku kkubo tebazitubba kwati. Kale awo tugumiza mbadde natidde dda. Ekyalo bakiyita Namasumbi, tulinako ebitundu ebyenjawulo nga Kigogola, tulinako Ntonto, tulinako ne Luguzi. Twabadde abavubuka nga 7. Talina muntu mukulu gwe yawadde ebyo ebintu oba mwana muto obwedde alonda abavubuka abalina ekiwaggo. Twayingidde 5 yatulonzeemu 2 era yampadde ekibatu ky'obuntu n'agamba mira n'amazzi toggaya mira n'amazzi. Olwedde era tugambye wovaawo nga tomize ogenda n'amajjiini nga ffena tufuba nnyo okulyako obwo obuntu tuveewo nga tuli ki nga tuli balamu. Kati nga tukuŋŋaana twali bangi kumpi kyalo kyonna. Kale omusawo ng'atunnyonnyola nze nina amajjiini nagajja Tanzania gakwata omuntu musawo 2 bwe gaba gamukutte aba yabba ente naye buli ali wano alina obuntu bw'agenda okulya obumukuuma ng'ali seefu ava wano nga talidde n'afuna ebizibu y'anaamanya. Abantu baali bangi basaba enkoko awo ng'aginazaako ebigere ate alye ekinamutuukako y'amanyi bw'aba amanyi nga teyabba wano nte ajja alye era abantu baalidde naye mu abo abasinga yabawadde entunga abakazi kuna abantu abaalidde ebintu ebyabadde bawera 10. Naye bwe yalabanga ow'ekiwago yamupakira omusawo oyo ng'amupakira ebiguuni n'amazzi. Abato teyabawa, abakyala teyabawa amazzi naye bano 7 ye bwe yalondangamu n'amanya nti ono asobola okuwaayirizibwa. Naye nze mu mutima gwange nkakasa nti oyo yali mufere yawa abantu poisoni. Amba omusawo wuuyo n'annyonnyola by'annyonnyola ne tumaliza twadde tugenda ku mirimu gyaffe tuddeyo. N'agamba omuntu ageza n'ava wano eno nga tafunye ku biddagala binene okulyako wabeerako ekimutuukako tetawaana okujja ewuwemu nga mwegayirira. Kati naffe ne batukaaka ne tulya era ebintu twali tuyisana mu mpaka mu nju mu kisenge gye baatuggalya nti tulina okulya ebintu ebyo. Omusawo yatugamba alina amajjiini ge ate makambwe yasooka tugamba nti ne mama Fiina amumanyi era n'atugamba nti omulimu gwakola akkirizibwa ogukola. Gavumenti eve tuyambeko ku musajja oyo atunyonye bye yatuliisa kuba ffe tetubimanyi. Ndaba bitupiika lwa mpaka ate nagezebwa nga ne bannange bennyini bangambira twaliyo nabo babaddewo bati baatabuse abamu ne babasiba na miguwa. Omutuuze yaleese musawo kati ye omusawo bo bagamba omusawo be yakoze abavuddeyo be babbi b'ente. Nesuubira nti omubbi bw'ajja okukwata ababbi b'ente ate asooka kuliisa abantu bidagala. Kuno twafunye abaana abalwadde 7 yatuwa butwa era nga bulinga butungo nga buli mu kkala ya bbulaaka kati ng'alina n'amazzi gawa abantu munda gye yatuweera ebintu ebyo kuba nange kamwa koogera nalya naye nalya butungo bwokka sanywa amazzi. Abaalidde entungo ne batanywa ku mazzi basigadde bali mu bulamu bwabwe bulungi era memole yaabwe teyakyuseeko. Naye buli yalidde ku butungo buli mbuyita butungo kuba badde mu fomu ya butungo naye nga babadde mu kkala nzirugavu naye buli yabuliddeko nanywa n'amazzi obwongo bwakyuse aba ne batandika okutakulaatakula obuntu batambula balinga banonge boogera ebigambo ebitakwatagana abantu abaana ab'embeera eyo yabamazeeko ennaku 2 nga bali mu mbeera ey'obulalu. Tegeka ekisenge mwe tulina okuyingira ebintu teyabikolera wabweru ne tusimba layini ne tugenda naye yagambanga mu kisenge wayingira abantu 5 kwaba abantu 5 ng'alondako 2 oba 3 abavubuka balaba nga balina amaanyi nga bawe ebyokulya n'amazzi ng'abamu oluusi bagamba mufulume n'atabawa. Kati nze we nalaba ekyekintu nalaba nga si kyabwenkanya era ne neekengera. Nagamba abantu abali mu layini omuntu atanalya ku kintu kino akyesonyiwe adde waka. Naye omusawo oba yakitegeera wayite eddakiika nga 2 omusawo tetwaddamu kumulaba nga yagenze. Oluvannyuma lw'essaawa ng'emu oba 2 ffena twali tuvudde mu mbeera nze gw'olaba nazzemu otegeera olunaku olwajja olwokubiri. Gye nalimba ne baŋŋamba nti mujjefula agudde eddalu ne ŋŋamba nti gye naakaba nti agudde eddalu genda okutuukayo omwana tategeera ava yeeyambudde ali bwereere kwe kuddayo nga bannaye bannange omwana wange wuuno ayonoonese bannange kibanonde ekituufu omwana akoze ekyayonoonese kwe genda ne batumugana temukwatako kale tumukwatako ne bamugwa emigwa musibe ne bagigaana. Nga agudde eddalu yali nga takyalaba gy'asanga gy'alaga atomera sengenge n'amusalaasera yenna emikono ekiro yatomeranga bisenge bimwe gyonna era myatifu kati era woomulabako
mbutuufu toyoya naye nga tusaba ab'obuyinza batudduukirire bannaffe bafune obuyambi kubanga abamu batunze n'amapoloti okufuna obujjanjabi. Oyo mukwano gwange omugwenjogerako batunze poloti ye asobole okufuna obujjanjabi asigaze obulamu. Lubega James Lwembaawo chairman w'omuluka Ntonto omusangibwa ekyalo kino Namasumbi omuwadde embeera eno. Twabadde tuli awo omutuuze waffe eyabbibwako ente ze emabegako emyezi ng'ebiri n'aleeta omukugu mu luzigo bayita African Chemist najja okulaba nga alwana okulaba nga afuna baani abaatwala ente ze. Ente zaali 3 twategeezebwako nti mukulu Kaddu Vincent yabbibwako ente ze 3 mu kiro ekimu n'embuzi emu. Kyamukisa mubi teyalipootinga ku poliisi naye tekijjawo kiri nti yabbibwako ente ze n'embuzi. Ebbanga eyo yonna ndowooza adde agezaako wano wali okulaba nga afuna baani abaatwala ente ze. So tubadde tuli wano n'ategeeza ssentebe w'ekyalo kino LC1 n'ategeeza ssentebe w'ekyalo kino nti nno aleese omukugu ajja amuyambe okumuzuulira ababbi abo. Nange ssentebe LC1 n'antegeeza nenzigirawo era mbaddewo okuva mu ntandikwa ya firimu eno kankwese ekigambo ekyo. So ekituufu asoose tubriefinga n'atubuulira nti yakozesa majini n'atabulawo ebintu bye era n'atugamba nti tewali obuzibu bwonna kubanga ffe ng'abakulembeze tubali tutiddemu nga tulowooza nti wayinza okubeerawo embeera embi ne tumugamba twagala tufune poliisi ejje tuyambeko kukuuma butebenkevu n'atugamba tubeere bamativu tewali kigenda kubeerawo kubanga ye amajini ge gajja kukuuma embeera yonna. So n'atandika naye tubadde tukyali awo mu kituufu mubuuzizza amannya ge n'ebimwogerako n'abinzigirayo certificates ze n'azindaga ng'amannya ye Ongango Emmanuel era nga mulimu zi stamp ze siyinza kunyonyoza zitategedde bulungi n'atandika okukola ebintu bye. Wabula mu kubikola ategeezezza nti waliwo byagenda okutabula atali mu kikolwa ateetaba mu kikolwa kino yenna agenda kunaaba mu mazzi ago gatabudde n'okubaako ebintu byabawa. Ekituufu alina byatabudde wagize n'agenda ebimu n'abikolera mu nnyumba byabikoledde wabweru nga tulaba n'ayingira mu nnyumba n'atugamba abali willing bagende mu nju abawe ebintu ebyo ye ali mu kukola mikolo gye. Bavubuka bangi n'abantu abakulu bangi abagenzeeyo n'abawambwa entungo sibadde era bye sibikoze abaliisiza entungo n'abanywesa amazzi ne banaaba mu ngalo. So wamaze okukola firimu wamaze okukola ebintu bye n'agenda n'atuwa essaawa 2 tibalina okubanga ababbe ente bazze mu ssaawa emu nga basasudde mu ssaawa ey'okubiri nga bafudde era zigenza okwera ssaawa 8:43 nga yavuddewo kuba zaali zina okuya ssaawa 9 nga balabise. So twali tuli awo nga twavudde nawo dda kuza mu ssaawa 11 awo abo ne batandika abavubuka ne batandika okuzoliga abavubuka 7 ne bava ku layini. Bubi nnyo bayisiddwa bubi nnyo bagwaddemu amaanyi beefuula abakwata ebintu ntu balinga abagala okulya. Ekituufu bayisiddwa bubi nnyo naye nga teboogera bali awo n'okutambula amaanyi nga gabaddemu ng'ali awo ayavula bwavuzi ayayaana buyaaya nkankozesa ekigambo ekyo naye nga embeera ebaddeyo bayisizza bubi nnyo. Waliwo omu gwe bayita Jofule mwagikubye koze batya. So ng'omukulembeze nakakiddwa n'okugjawo omu ng'obudde ndaba nga abantu bayinza omukolako obulabe ne mumugjawo mbadde mumutwala ku poliisi ne ndaba nga tajja kutuuka nze ne mumukwata ne mumutwala ewaabwe gye baba batandika okumuyambira. Naye nga abayisiddwa mu mbeera eyo babadde abavubuka 7 kituufu tubamanyi abamu bazaale baakuno abalala bajja kupakasa bupakasa ninga nabo bafuna obutuuze buno kubanga bapangisa bakola batya. Tubamanyi nnyo mu mbeera ya bikolwa ebyo naye nga tusobola kubagaanira era nange ng'omukulembeze siina gwe ŋŋaanira nti si mubbi wabula olw'okuba nti chemistry akozeseddwa simwinaako kumanya ate ndi mukkiriza siyinza kumugamba nti bituufu wabula ebyo bibalidde oba biviiriddeko obuzibu kubanga abina byabaliisiza abantu bangi kituufu naye olw'okuba muno yabadde agabadoozi tuyinza kugamba nti bonna lwaki oba n'okka balidde kwaya badde agabadoozi
bantu bangi balidde naye 7 gwe gukoze eki so oba be babbi bennyini siina kumanya oba yabalungidde ebintu bye sikiinaako bukakafu naye nga bakoseddwa nnyo